yinza bwe mukubeera nti yatuwa bye tulina okusala ne bwe tuba tusala ku lwa Allah. Abantu babadde bakuŋŋaana eno sayidi z'emubende waliyo omuti gwa Nakayima. Omuti nagwo gwekumyemu ogutaaka ne gukoowa abayaaye ababeera awo ne guwagula ettabi waggulu ne gubakuba ne bafiirawo abantu 5 banaawo okutaano naye oluvannyuma n'afa. Omuti gwa Nakayima guli eyo sayidi bakeera kumpereza ku lwokusala nti hayi kyagudde eno. Nakayima yekumyemu ogutaaka yakooya abantu ababeera n'abayaaye babeera awo ku muti ogwo. Era tukubira omulanga gavumenti omuti ogwo batuyambe bagugyewo bagutemewo kuba gutandise okutirimbula abantu baffe. Gukooye muti gukooye. Era nawudde gavumenti ya Buganda yasaasidde nnyo abantu abafiiridde awo, yabasaasidde nnyo. Omuti gwa Nakayima bannanga aba gavumenti mutuyambe mwe mukuuma abantu n'ebintu byabwe. Abantu bagenda kwongera okufiira awo, tunaaba tuli awo bwe gunaalemerako kujja kusima ekinnya bakke ate kati busi abanaddako tunaaba kumalawo bantu baffe. Aba gavumenti tubagamba omuti ogwo we muba muti ogutemawo nze wendi mumpeeyo ka patulo kamu ak'abasirikale. Ka patulo nkagazaaki kakuume bano abayaaye bannabyabuwangwa n'ennono abayinza okuleeta effujjo nga gutema. Naye si muti nti gwe ntya. Omuti tugukole ki? Tugutemewo. Tokiraba? Nagenda abasalafu bange nga basatu wano kyazanga ono nesula. Message nzo akanjiddemu nawe bidonga kikyankalanyiza. Aba gavumenti tubakubira omulanga basitukiremu. Be balina obuvunaanyizibwa obukuuma abantu n'ebintu byabwe. Omuti gwa Nakayima gukooya abantu ababeera awo abagwezingiriddeko emyaka n'emyaka. Gwekyaye gubakooye. Gavumenti etuyamba omuti ogwo egukole ki? Egutemewo. Bwe baba balinamu entengereze oba akatengo mu kugutemawo nze wendi bampe abasirikale aba patro sagala mu enkuume ku Nakayima. Nakayima sina kye mutyamu. Anjagala enkuume ku bana abayaaye bano abajja okukasuka amayinja nga ngukoona nangutema. Beerewo wewe kati tia gas nga ngenda gukuba ku ttaka ogw'omuti. Nakayima alina okuvaawo atandise okutirimbula abantu baffe nga gavumenti etunula. Aba gavumenti musitukiremu. Nakayima yekyanze takyayagala kusalira wali mbuzi, takyayagala kusalira wali ndiga, takyayagala abantu kusulaawo nga bamuzeerenge bakoze eki. Bonna bezerenge bali awo yabakozeeko na mulimu kiro bangenza okukera ku makyanga abamaze. Yabatandise kiro alinga ejje lya Allah lizinduukiriza kiro. Kati yabazinzeeko kiro. Bunno mwabaddemu erinnya ly'omuntu alina erinnya ly'Abasiraamu. Mane oba wali abayimaamu abeekazaakaziza ne bamusaalira. Oba gwe bakwatidde mu kituli, gwe bakwatidde mu bokisi y'enva nga bba oyinza okumunyimirira kuno ga Allahumma ighfir lahu. Mbu yabadde alina erinnya ly'Abasiraamu. Batera kuba nagasula basula. Mbu yabadde alina mwabaddemu alina erinnya lyaki? Ly'Ekisiraamu. Naye yafiiriddewo mbulaga. Allahu akbar. Allahu akbar. Oba oyo imaamu asobola okwekazaakaza n'amusaalira bannange. Waliwo n'omuvubuka mbu yabadde alaajana. Mukayinza nabadde n'akajjawo muvubuka muto n'abaana bange ne batugambye tulinderindemu ennaku ebizibu byange tebinnaggwa nindemu ennaku nga zino ekibambulira kino kigize. Nakayima abagobyewo mumulindaani. Nakayima nyenyini abagobyewo mumwagalawo ki? Gavumenti tuddamu bategeza mugende mutemewo omuti gwa Nakayima nga tegunnaddamu kutta bantu baffe. Era abakulira eyo nalaye bataddewo akagundi bwe kati akaguwa. Mukateerewo ddala muteekewo n'abasirikale babeerewo. Addawo kibooko paka lwe tunaagutema. Kiraba tuguzinduukiriza kiro naffe sawa 9 eyo ng'ensi efuna emirembe. Byebigaana baraka okukka mu nsi. Kubeerawo ng'abantu bavudde ku Allah waabwe bamala obudde bali awo boono n'obudde balinawo busuwasuwa basala embuzi basala endiga basala enkoko basalira ebitali Allah ne wenkanyankanya ekitonde neyakutonda. Banna afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Abaffe atonda n'atatonda bye bimu mwe temuli mukafumintiriza. Endiga embuzi enkoko amagi biki byonna ne mubiteekaawo nga musalira Nakayima. Nakayima atatonda atalina gwawabulamu ate nno yabakozeemu omulimu. Abatemyako mwagala wambazi
mwe mulinda ate yewa nasituka yenyi ajja kusituka nakayima oba nalekawo kinya mwenna mugenda kukkirira mu nnyanga nolwekyo ekyo kyadde kyaku inna fi dhalika la ibratan li ulil absar aw li ulil albab inna fi dhalika la ibratan li ulil albab abalinamu amagezi ekyo kyakwebuulirira era kati mumanyi n'abagendawo wabawo abeekazakazizza nga bazzeeyo bagenda basooba bwe balabiriza waggulu bati balabiriza buli ssaawa babeerawo ku bunkenke wabafuukidde Allah yataddewo ruba ensisi Allah yataddewo dda omuntu yakutukiddaawo ng'ofukamiraawo weewojjoola otunulayo saa yonna kibaluka adhaabu ya Allah egenda kukkaawo endala nolwekyo tubalabula mudde ku Allah gwe muba musinza muve kusinza emiti nagyo batonda bitonde emiti batonda bitonde waliwo oluguudo olumu lwaliko omuti baali bayisawo oluguudo omuti ne gufuuka omuti bannyinigwo ne babawo essente nnyingi ne bazigaana mumpigi ne babawo essente nnyingi zaali nnyingi no ssebo ne bazigaana ne bagenda ne bawaabewo omulamuzi najasala obusente obutini nagamu bawe emiyonzi oba 5 bali baganye bukadde oba 5 mbu babawe nnyingi nnyo ssebo omulamuzi n'agamba babawo obusente obutini okukakana omuti ati nakati teguliwo n'obusente tebabufunanga owa tulakita yakugira bwati n'aguyiwa eri hati ebyo ebitititi abantu bye basinze ebyo byagala genda nga bijjibwawo mpolampola nga tebinnatta abantu baffe okufa kw'omuntu kinene okusinga omuti nze mbabuulidde bannabyabuwanga aba gavumenti nabo message mugibatwalire namwe abali wano aba gavumenti mugende mubagambe omutabuliji ali wali ayagala ki patrol age ajjewo ekizibu kyaki ky'omuti gwa nakayima abantu baffe balime kufa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam omuti gwe namuŋŋoona namuŋŋoona wano nga ku salafu allahu akbar abantu bagenda ekiro ne basinza namuŋŋoona waliwo omukyawo era waliwo ne we twagenda awo oba kammengo oba wa ne tuyingira munda awo omuti gwagwa n'okugwa bwe baali basinza gwamala ne gugwa ennume y'ekigo naye bali awo babeerako ogwo emirandirarandira simanyi biki mbwera basuubira lumu gujja kuddawo gwesimbe kati bannange teri muntu alina bwongo obuzibu ng'omuntu omushiriku mbaga mujja kukyanga gwesimbye kyokka bo bennyini bagutemako dda n'amatabi ne bagafumbisa bo bennyini gwasigalawo nduli bwete eri wali bo bakeeraawo ne basaba ne babeerawo ne basinza ne bawonga la ilaha illa twagenda twalina Abdul Fattah Matovolo twagenda awo ne Sheikh Nadawi ng'ettiriri eyo baali tutuusaako lyagwa dda wansi naye banyini baalitemako dda ne amatabi ne bagafumbisa naye bakyalisaba eritasobola kweremezaawo nga liyimiridde kati idhan obushiriku baganda bange olwali tuli mu Desemba abantu batandise okukuŋŋaanya abaana baabwe abakulu b'ebika bonna bayita bazzukulu bange abaana mubatwale mu kumanyagana kwokka okw'obusiraamu wamma okumanyagana kw'owulira okwo okugenda ku miti okugenda ku biggwa ogenda kubijja simanyi balime bakuuleyo obuddo bayenge banaabe ebyo byonna ebikolwa bya bushiriku obo bonna okumanyagana si kwa busiraamu n'omusiraamu emabegakaawo wiikisi nga 2-3 yaŋŋamba sheekhe batuyise mu kumanyagana naye ŋŋende ne mubuulira okumanyagana kw'obusiraamu ne ngamba genda naye bwe yatuuka eri yampereza ka vidiyo nga kakutte nakati nkyakayina naŋŋamba buno si kwekula okumanyagana kwe wagambye batututte eno mu kibira waliyo mbu oluzzi lwaffe lwakala oluzzi olwo terwakalanga waliwo n'ejjinja ebizibu byonna kasa lwakalanga ng'ebizibu bijja kugwa ku kyalo kuno kati bali ku luzzi lwabwe balambula era yankwatira ka vidiyo nga kati ejjinja lyaffe egundi ya omuti gwaffe ebyo empuku yaffe ebyo kasoobiwulira mu kumanyagana omala kuno okumanyagana kufulumye ku mateeka g'obusiraamu nolwekyo baganda bange abaana bammwe mubalina ku anfusakum wa ahlikum nar mutaasa abaana bammwe omuliro mubeereeyo ku baana bammwe mubatwale we bakwatira Qur'ani
ijaza eno mpanvu myezi 2 kitundu abaana mubatwale we bakwatira Quran mubatwale marakiz tahfidh abaana muleke balekera abo ababayita okumala abalongo okwabya ennyimbe okuzaawo essabo simanye ennyumba ya gundi okulima ebijja era nabagamba okulima ebijja okwo okumanya si kwa bulijjo balima bonna kirindi era bagamba mwenna mumala kuggwayo ne tugamba tulima okwo si kulima kwa bulijjo era nabagamba wowe oyagala okukakasa nti si kulima kwa bulijjo gwegera nga bajja lwa 6 olwokutaano obirime ani yabirimye mani kikyayagala mu nsi muno abirima ati omuntu omu ani amugambye okubirima tebasobola kukkiriza birima okwo kati mmanya nti okwo si kulima kwa bulijjo oba teekayo omupakasi ku lwokuna bagende okujja nga biri ani yabirimye omupakasi wa kika kyaffe ati era yamutaddeko bagenda kuleetera okwo tekuba kulima kwa bulijjo gw'obirima omu ani yamugambye emikisa gy'abajjajja gyonna ayagala gitwala omu nedda tugende wamma kwata 10 nakati akwata kiso nga beekyanga nga balumba nga bakuulaganawo abakire wamma kwata egundi kwata ekitiyo era baddayo ssebo banga oli ne bwakerewaakiri akuulakuula ku buddo oba n'akyusakyusa obuyinja n'akyusakyusa obuyinja bw'alaamiriza waliwo n'abalinnya ennyonyi ne bava e London wallahi mu Desemba ng'omukolo ogubaleese gwa kumanyagana balime n'ebijja nga gwe mukolo ogubalinyisiza ennyonyi abantu abalamu abatambula muddira mutya obwongo bwammwe ne mubuteeka mu bafu abaafa abatalina kye basobola kweyamba bo ate bayambemu abatambula Allahu akbar mani obushiriku bubi era Allah bwakuwonya shiriki wallahi oba weesenge kubanga abashiriku waliwo omushiriku eyajja wano ng'alina n'abaana ng'asasudde ne tikiti millions 10 we yatuuka wano yali addayo n'akerewa wano yeekunyakunya ennyonyi n'emuleka ennyonyi bwe yamuleka banne bwe baayogera naye ne bamugamba olabika wabadde tosiibudde bajjajja bagenze badde balese banyiivu basazeewo bakomyewo n'addayo ku bijja bwe yakomawo n'addayo ku bijja n'asiibula n'agula ettiketi endala alyoka agende kati bajjajja bakwataganira wano okkerewaako bajjajja bakwataganira wano okkerewaako genda ku airport kyobola omuntu bw'ayingira obushiriku buli kantu ne bwe kaba kantu katono akalireetinga ku biri walabika aliwo obuzibu waliwo abataasanyuse gwewadde ogenze bugenzi otyo nedda genda osiibula abakulu n'agenda ku bijja agenza okumala okukola ki ate n'asala busazi n'agenda agula etikiti basiibula olinnye bulinnyi bakutwale tebasobola kutwala ate ogenda kugula tikiti zaki bajjajja basiibudde mbagaye muntwale butwazi bakusitule paka gy'obeera era ndali naye ate akeera eno mu ofiisi za tikiti obwonna obwongo bantu kubufuula buddu bwa shayatin obuddu bwabwe babukolera shayatin abaana bammwe mwegendereze abaana temubatwala mu mikolo egy'okumanyagana egirimu ebyobushiriku wamma emikolo egy'okumanyagana ono ani amuzaala gundi yamuzaala ono ani amuzaala gundi yamuzaala mwe muvuddewa tubeera kamwokya bannaye bani abatalina mirimu tubakwatizeeko nga famire musonda akasente kammwe allahu akbaru sala omusaala mmere buli omu agende gyabeera okumanyagana malidaati mashallah bazinye n'okwazina mashallah okwo kumalidaati okwo kuli ku muzuuli wamma okwo tuyiteko egindi gendeko egindi genda bakunaaze ku bigere genda owute ku lwendo lwagundi lwendo lwagundi okwo kumanyagana kuba kufulumye barakallahu fikum wa jazakumullahu seka gy'olimu kumanyagana